Aurthur Kayima akwatidwa mu UK BIBINO ate nga ye muna 256 mukazi we uno alabiseeko nebya Bruno K bibi wamu ne muwala we Blaira K ate nga ye kapakati banange bibi nnyo tobisubwa nga nyongera okujjukisa go natana bakumpera kano ka video ka like mbadde nsaba kampere ka like kabeleka kasobola okutambula katuke eri omuntu yenna yandiyagadde okuliza eno information kubanga information nakuzine tambula nnyo nera nga mafu kale katugene mawulire gaffe agalero tenga ye Hajat Kalodo agamba janga kulombera edduwa ebizibu byo byonna biberenga bisobola okuteera namba esemero 67 eriawo mu nsonda ya mukono mukubire aberenga kuyambako kale nga simazi budde bamwe kale katutandikira mawulire gaffe olwalero. Aurthur Kayima kizuuse ntino oba asibiddwa wali mu UK era nga tetunategeera nsonga lwaki bamusibye naye nga amawulire era nga omanya abapolosi b'omugambo bagamba nti Aurthur Kayima akatwiddwa lwakukola vidiyo y'obuseegu era vidiyo ye bakigambibwa mbuno ya trendinze buli wamu nnyo ndooza mwenna mwalabye vidiyo ya Aurthur Kayima nga akasolo ke kalabika bambi kyanaku nnyo gwe natana bakulaba vidiyo yo ya Aurthur Kayima nga akantu ke kalabika namba yange yawo sembeyo 51 wali waggulu mu nsonda ya right bibeera nga osobola okuinboxinga mbere nga nsobola okugikuwa nawo obyerabireko kale ngate Ronald alimpa ebibi nnyo ndooza mwena mumujjukira ku kana akayimba ke aka olusuku lwa cement nebyamutukako bambi of recent one we afuna accident bambi avuddeyo nagamba bonna bali bamuddukiridde bamafiina bani bonna bambi bamaze bonna ne bakola ki ne bamuddukako era bambi ne bamuleka guno muze okukuddukira abantu nga bakya trending ate ne bamala ne babaleka kizinga ate nga kikulla nnyo mu bannayuganda akangulekera vidiyo eno eya Ronald alimpera nkomeo n'amalala ovimbangamu ekifo ky'enkoko shikurangako nze walumbe abaddankimye onyenyangamu ovimbangamu ekifo ky'enkoko shikurangako nze walumbe yalyankimye ovimbangamu ekifo ky'enkoko shikurangako nze walumbe yabaddankimye ate nga ye Ronald alimpa tumuvuddeko ndowooza mumuwulite bambi avuddeyo nakuba akayimba ebya Bruno K bibi nnyo bantu bavuddeyo ba social media innos bavuddeyo ne bamutabukira ne bagamba bambi Blaira afuna budde ki obuzanya ne bana bayi kale abazanya afuna ddi obudde nazanya ne bana size ye nga kujjeko essomero kubanga omwana bagamba bamulaba nnyo mu social media buli lunaku bambi naye nga Bruno K yavuddeyo vina bakolera no video kanji balekere. It is a song about mwana kumama. No, that's so good. That song is. Shut up. Where's that? Where's that? That song is what? That song is shut up. That song is Buga. Kolayo money. Daddy, that song is shut up. Shut up. Which song is that now? Oh, shut up and bend over, right? You can tell me that one. Shut up and bend over and to sing for me. Mommy, you should tell me shut up. I don't want to shut up. I don't want to shut people up. What? So I'm not saying that's funny. That song is. Where do you learn those songs from? China. That one, shut up and bend over. Where did you learn it from? From my dad too. Which song? Okay, sing for me another song. Which one is mommy's favorite song? You listen to mama one. ate nga ye Bruno K tumuvuddeko olunaku olwaleero mazaalibwa ga Prince Jack oba ex wa Brisha Cash ndowooza era anytime now mugenda mulaba surprise ya Brisha Cash era nga amawulire ngenda banga leeta mu full swing abantu bavuddeyo ne bakritisayizi nga kapakati ne bagamba bambi anytime now ojazaala omwana wajjasanga bino ebigambo by'oyogera kambikulekera ebigambo bye twajja tuyina embuzi kati tulunda ngo
ba anko mwebale oyo ye omu ku bayimbi be Uganda be tulinawo oba muyite Kapakati. Kapakati 256 omuyimbi w'abaana Uganda. Mwenye Uganda bambi Uganda yafuuka firimu. Kale ebyo nga tubivuddeko naku olwaleero bambi Muna avuddeyo n'asaasira maama we n'avaayo nakola vidiyo ng'agikolera maama we oluvannyuma lw'ebbanga ddene nnyo era oluvannyuma lw'abantu bavuddeyo nga bakritisayizinga Muna nga bamwogerera. Ndowooza Don Asia mwamulabye vidiyo gye yavuddeyo n'avuma bambi omukazi era nga bambi Don Asia bambi ndowooza eno mu vidiyo Muna adde agikolera ggwe wonawo oli nkimanyi ogendawo otudde video negenda kutuka kubanga obera ku social media era nga oli socialite. Ino video kyemanyi Muna gye yakoze ogenda giraba kigenda kuluma nga muzadde bambi ndowooza feeding gye Muna gye yatadde mu video ndowooza mwagirabye. Kale kambalekere video eno nga iplayingako katono lwa nsonga ya copyright era mkomewo n'amalala mu part 2 mulinde era subscribinga. Sano, zene mama ya twaula.